secondary bullying yalimuko like nga kiche basinga okubullinga mu nga nawe kikwasa ennaku. It was not verbal. It was just actions. Someone actually she was that one girl. Nga ye buli wantuukako buli wandabako ne manazewa nga she could laugh at me. I'm like, why she always laughing? Nga yaseka. Nga just kinyiza okubeera ng'onsekera. Kyekyo I think kyenafunayo, but I was really pampered. Coupling. Of course, tekibulamu ekyo. Naye wakapolingako. Why not? Tumutumireko yasooka. Tumiddeko? Bamuyita. Ndeka kati waba ne mukyala we South. Ati byaggwa bisitulite. People revenge. Wakapolinga musomo. Of course. Ne kiboko za coupling naziwonanga. Bagenda ngokola parade ya coupling nga nze siri wow. Ndi waka bankubira bukubizisimu Vanessa, you survived. Vanessa. Ono yegwe oba kati jukira akato kwenda kakolera nga ndi flesh nakava musomero kati nze nga sibiriko ebyo maze okusomera wandagire maze buli kimu ngendo labanga buli woyita Vanessa banange teacher aliwa I was like hey this nebintu byaddala awo natandikira nze nga TikTok tiyali nnyo y'amaanyi. Kati ngate tukikubira ku Facebook. Iyo nga gye tukikubira. TikTok actually nakagijoininga 2020. After COVID. 2022. Abantu batera okufunamu oba obwebindu obumanyi. Amalala. Amalala. Nga bwoyita olaba bakuyita. Tewamiramu ku malala obudde obwo nga. Till now. Ogayina. Sigafunanko. Era si dreaming angako gafuna. Sili kikole kyo. Onamanya nti kibawe kiti. My sister, my elder sister. Ye yali yafuna baby. So yantuuza wansi n'ambuulirira. Nangamba eno industry joyingidde ebikono bingi ebintu bingi byogenda okufacinga but just be down to earth. Be you, be the you. Beera gwe tokyuka. Bangamba ababeera mu industry bategeera ebibatu. Naye mukama nze saganya okuwayiriza ne mama wange wani Vanessa yogera amazima. I swear to my father's breath. Kuba abaana abasinga abayimbi naddala abawala basanga challenge. Yes, babikola kuba waliwo n'abantu nzaako ng'abawala bana nga waliwo director omu nga yakikola. Omwami ali ata? Mwami? Mwami ki? Mutoolo. Oli mulavu Vanessa. Kati njogere kimulungi. No. Kale kitujja mu mutwe bwe kibanga kifu. Is there anything connecting? Connecting what? This size matters. Size. So sigadde byebyo. So goli contented. I am. Ate bwenali mu nursery wendi. Bwenali mu nursery wendi. Era olugoye lwe nayambala mu kinyawo ne sikyasobola lwambala. Weeyongerako? Ngejjamu. Vanessa. Mu primary waliwo kanoti. Nali mutini nnyo nnyo okusinga wano. Like kilos nga mmeka? Sima like 15, 13 now. Kati weeyongerako? Ni mu 20. Lwakwa mundaba bulabi. Ne bondaba like kati gondaba physical ne. Bataba ne banya Vanessa munene. Era tosobola musitula kumujja ku anze sikiriza kunsitula. No, just ngoli asaze okwepanka maanyi. Tosobola musitula lugendo lwa mailo 2 obuzito bwaliko. Ne mutewera. xpotv to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding,
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 8651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nkulamusizaako gwe natulaba nenkwebaza emirimu emirundi gy'otuusaako engalo. xpotv YouTube channel yaffe subscribe nga TikTok, Instagram, Twitter wonna weetuli. Ayagala otubuuzaako ennamba yaffe ebeerawo awo mu comment section osobola otukubirako. Olunaku olwaleero ndina omukyala Vanessa. Tugenda tutulamu tunyumyemu mpola mpola ebigenda mu maaso nga wetwetegekera show ye. Vanessa, show yadde? Show ya 28th this June. Oluganda luwereko okwo kuba nina mikwano nina mikwano gyange basinga tegeera Luganda. I'm sorry. Ate weetonze mu Luzungu. Oh. Kale nsa. Bansonyiwe. 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 Oluganda ngenda kulwogera nga ntekamu n'Oluzungu. It's okay. Yeah. Njavunula we unnecessary. Show yanga 28th kiki? 28. 20. 20 abiri. Nga abiri June guno mwezi gwennyini ogw'omukaaga. Gwego? Gwe gwa muzigo? Hayi tetugendayo Uganda. Eri luddayo. Eri wali eri ku Club Obligato. Club Obligato eri mabega Bativale Theatre oba opposite Novic Hospital ngodde wandege. Okuyingira sente. Emitwalo ebiri gyokka. Twesunga ekikola olunaku. Just come. That is why it is called Dine with Vanessa. Kulya, kunywa, kunyumirwa, kuzina, kusanyuka, kukaaba byonna. So togenda tusunirako gwe tubeere nga twesunga ekintu ekisinga okuba eky'amaanyi. Sina gwe ngenda sunirako, njagala mujje. Weewaawo mukwano gwange gwakkalidde ng'olina okusoomozebwa mu mubiri gwo endwadde zikwesibyeko akanyaaga, endwadde nga prostate enlargement, olina hemorrhoid y'emmeeme kawansi, olina hernia, olina asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, olina low sperm count, brain tumor, olina diabetes, fibroids, olina allergy, syphilis n'endwadde endala nnyingi. Ngenda kukwasa aba God Heals Abo Medicine bano basangibwa mu kibuga Kampala ne mamuka g'eggwanga tu Uganda eggulu. Naye osobola obbakubirako ne bakutuusaako eddagala lyabwe ku nkola ya delivery buli wooli oba obafuna. Enamba y'essimu eri 0706 teekawo 06 49 23. Mugenda beera butoola. Mwe abalina emikolo birthday mugaga aleese yeefiisiza kwanjula kasiki buli kika kya mukolo nga weeyagala video coverage n'ebifaananyi ebirungi ogenda kwekwata aba Alpha Media Production ku noti 770 94 omukolo gwo gwese ekitiibwa ate mwabaagala okujoogamu kukiringa byakulya birungi bisulo bulungi massage sauna simanyi sitiimu simanyi biki Ubuntu Hotel enamba z'essimu weeziri awo wansi osobola obbakubirako esangibwa Lugala Masanafu. Vanessa, how are you? I'm very, very fine. Gwani Vanessa amanya g'amatuufu? Yinze Vanessa. Olina limu? Eddala Kayiira. Kayiira liba ly'abasajja. Teriba linnya erinnya lyonna liba linnya. Ku ndagamuntu kuliko Kayiira Vanessa? Yeah. Ya daddy? Ya family. Badde maye lya muhazi? Ekyo tukyabikola. Okakazi? Tekyabikola. Ozaalibwa wa Vanessa? Nzaalibwa gye banziika. Gye bakuzaala? Gye banziika, gye banzaala gye banziika. Masaka. Oli mwana w'e Masaka? Nze ndi wa Masaka nasala Rwera. Olukujjukujju luno walugjawa? Lulitera kubeera n'abaana ba city born. Of course era I'm too like ndimu ebintu bibiri kuziwanganya Oluzungu. Ndimu olukyalo ndimu n'olusiti. Olimu amaalo n'obubu? Asimaalo. Kuba kale nabeerako mu kyalo ne mu kibuga. So baakuzaalira mu kyalo? No, banzaalira mu kibuga. Kyalo nagendayo bugenzi ne mu kibuga. Gye watandikira okusomera? Yes. Mu kyalo? Somero ki? St. Jude's, Nsubiro. I attended 2 schools. Mu kyalo eyo? Naye gakyali okuba amasomero agasinga g'omu byalo gaba gaagwa? One of the best in the district, the whole district. Lwaki kyogamba? Yeah, because gegasinga era.
I am very proud of my school, primary school. Nursery school yali ndala ne primary school nayo ndala. Osobola okutunyumizaako okuzaalibwako maama yakunyumizaako oba taata okuzaalibwako? No, nze kimanyi kimu banzaalira Mulago. Mulago oli wali eri. Ningenda ne twali tubeera Kitintale. Ne mami? Ne mami ne baganda bange ne daddy. Nga mubeera wamu? Nga tubeera waka. Bwe watandika okusoma olina challenge zonna z'osangako mu ssomero mu primary? Challenge nga kutambula. Lwaki? Nati kati nga omanya amasomero g'omu byalo gabawala kati nkutambula naye nga I had friends nga they carry me to school. Naawe nga bakusitula? Yeah, they ku migongo. Lwaki bakusitula nga oli tosobola kutambula bulungi? Nali nsobola otambula n'ekyejo kyalinga kingi. Nali nsobola otambula. Nga bakyali bwe bakusitulako ne bakutwala ku ssomero? Nga bansitula paka ku ssomero. Vanessa ku ssomero ddala primary yali mwana atya? Omwana omugezi, ow'olugezigezi, omwana ali awo average? I was very bright because in classes ezimu nazibuukanga. Okakasa? Actually bazimbuusanga. Nga I can study like 3 classes in 1 year. Nga every time I pass. Vanessa? Yeah, up to primary 4 before I joined boarding section. Ebibiina nga buli kibiina okisomako ttaamu emu ne bakubuusa olw'amagezi. Yes. Nawe wakyagala oba nali muto nze nali sibitegeera nga ngendo laba next time bangamba yingira class endala. Nga abasomesa bye bagamba oba abazadde era bakibangako? N'abazadde tebalina. My granny was very very okay with it. Wabeeranga ne jjajja? Mbeeranga ne jjajja. Ku ssomero abaana batera obbuulinga, tewafunako such cases? No, actually I was the one bullying. I'm very sorry. Okakasa? Yeah, I did it once. Ani gwe wabullying? Actually it was out of anger. Someone led me to do that. But I'm not going to talk about it kubanga kyali kibi kye nakola. Tewafunayo cases ya mwana nainokera ku macha n'akuyisaamu amaaso oba n'abanga akujavuna? No, in primary no. Secondary is where I got it, but primary no, because they used to fear my granny. Yes. Beba n'abakadde ababeera ku kyalo. Abo, you can't touch me kubanga bamanyi. She's a very big person ku kyalo. Like even around like 4 villages around. Nga bamanyi nga ne school emumanyi. Nga you can't touch me. Tomala gaveri n'olumba? No, you can't. Batero tuuma amanya, batero nicknaminga amanya mu byalo. Nze bantuumako kikaaba boyi nga ngangala. Yoli okaaba? Toyinayo linnya lye bakutuuma eyo mu kyalo? Nze balinga bampita Kanyamulenge. Wagezaako kufumiitiriza lwaki bakutuuma ebyo? Actually nakimanya jojo. Ne waka jjajja wange ngampita Kanyamulenge. Kana Kanyamulenge kaliwa? I asked her, yangamba ne jjajja wampitanga Kanyamulenge nga kitegeeza ki? Nangamba ebintu bye walinga okola nga oli munafu, so kati those people ba western abakyabwe nga beba kati nga ni mweze mbeera kaseera obeera ositama kati nga bampita Kanyamulenge. Kyekyo kyokka tekiriko mbw'oba pozi nange nga neyita pingu ewaka nga tulaba cartoons nga neyita pingu. Bwe yakyetuuma teri mulala feri n'akikutuuma? Nze yakyetuuma. Era nga bakikuyita akatobera? Nga bakimpita. Then uncles bange nga bampita nyamnyam. I had so many nicknames. Ate nyamnyam kitegeeza ki? Nange simanyi. Tewabuuza? Saabuuza naye simanyi. P7 twagitulireyo mu kyalo era? Yeah. Tufaayo okwogera gundi ze twafuna? Sizijjukira, but it was a super second grade. Tebibanga byadda nnyo Vanessa? Not byadda. Nali boarding school, boarding section from P5 to P7. How comes nga tojjukira such important ekibuzibwezza mu bulamu? Ate zaaki zinga saaki saawa zino. Kusoma tekulina mugaso? Kulina naye kuba kubimu kisinzira wasoma ki. So gwe tobifanako? Chapter closed kati ebyo kyabifaako. Secondary twagitandikirawo? Mukono.
Somero. I don't want to say it. No, lyogere yinza okuba ndi Michael's nange nali mukono. It was a private school. Nili mukono awo nga Festino City. Festino. Waliwo essomero eriwawo eryabayaya. Si lyabayaaye. Teryali lyabayaaye. Secondary bullying yalimuko. Like nga kiki basinga okubullingamu nga nawe kikukwasa ennaku. It was not verbal. It was just actions. Someone actually she was that one girl. Nga ye buli wantuukako buli wandabako ne wemanazewa nga she could laugh at me. I'm like, why she always laughing? Nga yaseka. Nga just kinyiza okubeera ng'onsekera. Kyekyo I think kyenafunayo, but I was really pampered. Yeah, they never let me feel alone. Abakufa. Nga banfaako bambi the students ne waka because they could come to see me, check on me every weekend for the whole year. Yeah. Abasomesa batera okubatula ku mbooko waziryako bati wakola. No. Nafunako teacher, one teacher ne bambi. May her soul rest in peace. Yes. Yakubatulamu. Yambatulamu actually twali tusoma na holiday. Kwanga ffe twasomanga ne holiday. Namkubamu awo. Wali okoze ekigulina okuba nga gwali musango gwa naggo. Nga siyagala kusoma. Omuntu yava nsinga oli mugezi. Nali siyagala kusoma. Kale ye nga yali atusomesa geography. Ate nga subject ye ngiyita bulungi. Naye nga ate tutuuka nga ndaba eri during school times tusoma. Ate na mu holiday kale nga olumumbiko. But it was senior 3, senior 4 there. Abaana batera okubeera n'emize emibi gye batera okukola. Gwe mize eki gye wateranga okwettaniramu mu ssomero dda second? I was a silent burner. I won't say anything. Just now I was a silent burner. Coupling. Of course, tekibulamu ekyo. Naye wakapolingako. Why not? Tumutumireko yasooka. Tumiddeko? Bamuyita. Ndeka kati waba ne mukyala we South. Ati byaggwa bisituwite. People revenge. Wakapolinga mu ssomero. Of course. Ne kiboko za coupling naziwonanga. Bagenda ngokola parade ya coupling nga nze siriwo. Nga ndi waka bankuya bukubizisimu Vanessa, you survived. Yes. Nenga kale ebimu tebyabanga bituufu. Omanyi these days omuntu wakulaa n'omulenzi every time abalooza oba yebba oba yoka oba buki. Nze I'm a boy girl. Kiki otegeeza bugambe boy girl? Kale like 89% of my friends are boys. Yes, I'm not a girly girl. Lwaki? I don't like abawala balina ebibeera byesobola. Gamba tulina ebibeera. Tulina ebibeera byesisobola. So gwe okiringa nnyo n'abalenzi. Of course. Even my mom knows that. Even actually, all of my family, they know that. Yeah. Omwana nno bw'aba asoma ku ssomero omuzadde atera omuteeka nti gundi Vanessa lwanze taata ngamba soda njagala obeere omusawo lengera ndi eno njasama. Abazadde baali bakwagaliza ki ng'osoma wakati mu kubiina? They never told me. Nze bansindika kimu. Genda osoma. They paid full every time. Bring back the results. Are they good? Yes. Done. Ate gwe wakati awo mu lugendo gwe oba n'ekiro? In my primary 6, nayagala nnyo kubeera lawyer. Njagala obwa lawyer. Simanyi gye byakkira. Ebirooto byagenda bikyuka. Ebirooto byakyuka. Secondary. Secondary neera nga kikyandimu naye kati jjukira obeera obuuliriza. Ki lawyer? Amala emyaka simanya 6 ng'asoma ne mugamba maze 6 years nga nsoma. Era neeyongereyo for another 6 years. No kimunyuka. I dropped it. N'okwata ekirala. Wakwata kyawo. I finished senior 4 and I went and did ICT. Nobaako ky'osoma. Nakisoma because I was kyajjawo after the misunderstanding with my mom. Okuba nti nali saagala kweyongerayo in boarding section. Ate nga yakyayagala mbeere mu boarding section. Ng'ebyokubeera awakatakwatagana nabyo. Si butakwatagana nabyo. Ye ngalowooza sijja kumalako kusobola. Kubanga essomero eryaliwo eddungi nga
lya kutambula every day kati nga yalowooza sijja kusobola naye gwe wali lwedde otambula nze muli nalinga nkiwulira nti nsobola naye nga ye alaba omuntu akyogera tasobola. Vanessa, watandika ddi bino ebyokuzannya? 2017. Yeah, I went to Mariam Dagile. I nabisoma by the way. Era mbirinamu ne diploma. Bwa branching aboti. Nogenda kugunda ebyo wasoma. Yes. Ngulu ki kikusikiriza nnyo ekyamanyi oganda? Tekyansikiriza, I was forced. Ani yakukakusoma? My mom and her friends, they forced me. Oyina ebikola byewakola nga waka ebyabaleetera ogamba nti omwana ayinza okubaamu embeera y'enjawulo. Just ndowooza yaye yakirowooza bulowooza nti I can try this nenkikola. Nogenda n'okisoma. Nze waka was always a loner. I'm very introvert. So kati ekyantwalayo kubanga nagana okugenda ku ssomero. Kati ate ne ngamba no. Sijja kujamira mama wange twice. Let me try this ndabe. Kiki enfunanyi? Kyakwatayo bukwasi. Bwe wagula diweetingira n'otandikirawo. Noonya Mariam Ndagire gwe yamunoonya oba yakunoonya? Nze yamunoonya. Lwaki mu bonna wanoonyayo? Kubanga oyo mukwano gwa mama wange ye yajja n'amugamba omubeja Mariam Ndagire asomesa wali ku Bat Valley. Twalayo Vanessa agezeeko. Ne tugenda bwe tutyo. Nagenda nga ngenze kusoma. Akaji keggula lumu. N'akulabamu? Ye yandaba. Kubanga nagenda era namugamba bituufu kiri nti nzize naye nze sibyagala. Kati ndowooza ye omutima yagamba this girl is just crazy. She's just stubborn. She's just stubborn but she can do it. Yeah, she believed in me at the first time. Naye nga gwa believingiramu ali awo talina kidda. Ngulu biki ebikugasagasa omanyi oyinza obeera nga tokyagala naye gwolina byolowoozaako. Nali sina kyendowooza just. Nga gw'oli emputa oli awo just. Nali sina kyendowooza. Kufundikira coupling. Ayo kati nga tubivuddeko nali sina kyendowooza. Okakasa? Yes. Omuntu asobola obeera nga omuntu talinamu yadde planning. Tumanyi ba introvert. We have mood swings. Kati oyinza ogamba nti kankole kino ne weebaka nga kyolina mu mutwe ogenda zuuka nga tokyakyagala. Amangu ago. Nga tonaba nakigezesa nawe. So gwe wabeera nga oli empu tebasindika kigaali. They bought everything. They bought the machines, laptops, biki. After the IT. Only planned the kid, man. No, I'm not a planned kid, but they provide. Kugulira omwana bakuwa kapisi ne kakuba mu kido ne bagulira bu kimu ne kibira ku kido. Wabiri nakati bikyaliwo biri awo. Era obikoze. Asibikoze. Project kiji wasooka okufulumyamu n'ogamba ya. It was a stage play. It was a stage play where yali ku Bat Valley. Yenasokera ddala. Before that, it was a skit. These small videos. Waliwo video ako kenazanya nengamba Charo darling ngege nkalu. Actually ako ke kagulawo. Nange ngege nkalu yansa. Yali ya mwakazi. Njikire we yansa. 2017. Yansanga buyukwe. 2018. Charo darling ngege nkalu. Yes, 2018. Ani ayi akantu ako? Mariam Ndagire still. Daza muri olina embala ekuliyetinga egundi oba bakujiriza. Nange creating Viva Dana. I have my own movie je nakola. Njina nga najikola yange kubanja. Diro ozulwa nti ka kilipu aka kati Charo darling ngege nkalu kabaludde. Haya. Kati nze nganze I'm that free person. Nze ndi buli wamu nabeera nga buli wamu. Kati nalindi awo. Abantu ne bajjanga basatu. Nga Vanessa. Ono yegwe oba katijukira akato kwenda kakolera nga ndi flesh nakava mu ssomero. Kati nze nga sibiriiko ebyo. Maze okusomera Ndagire maze buli kimu. Ngendo olaba nga buli woyita Vanessa bannange. Teacher aliwa. I was like, hey, this nebintu byaddala. Awo natandikira. Nze nga TikTok yali nnyo y'amaanyi. Kati nga ate tukikubira ku Facebook. Iyo nga tukikubira. TikTok actually nakagijoininga 2020. After COVID. 2022.
abantu batera okufunamu oba obwebindu obumanyi amalala amalala nga bwoyita olaba bakuyita tewameramu ku malala obudde obwo nga till now ogayina sigafunangako era sidreamingangako gafuna siri kikole kikyo wenamanya nti kibawo ekiti my sister my elder sister ye yali yafunafuna ddeebyo so yantuuza wansi nambuulirira nangamba eno industry gyoyingidde emikono bingi ebintu bingi byogenda okufacinga but just be down to earth be you be the you beera gwe tokyuka newoliba okoze kino tokyuka ekyo kyekinkumye nga nkyaliko ne sister walimu entertainment yalimu n'abivaamu actually the whole of my family rutu mpanvu kali mu musaayi watuviira ddala ku misa kisamakula family I'm related yes nsesemakula haluna kati family kigazi cha art kyali mwekiri okubi engege enkalu ebaludde awo mufumba kuzaako kyawo ekizaako eyo stage play kati nembeera nnyo mu stage play awo kati awo nentandika bino bya internet bayidawo abantu abakulaba ku internet na kalakita ey'omuntu alina olugezigezi gyotera okuzannya kyekyo kyoli kuba nina kyaliwa nga musoyi to say this musajja naye mumpimpiiti naye kimuleetera okufiitingamu environment lugezigezi alina lungi abantu mu bulamu bwa bulijjo era bwotyo bwoli kati ate nkuzayo wali nti nze nakisoma nsobola okwambala karakita yonna ate satenta mbasumbuwa yes mbasumbuwa kyekituufu kuba nze nakisoma so I can fit in every character but I personally nze ni muntu omusirifu osokusanga wantu nga siva muwadde Vanessa ekyo kye wasoma kanayise nti gye bayita skill oba talent both wali talented ate ne nga sina skills kati ne bampa skills kati ate ne gujja bagira gwe njawulo ki gy'oba noono ng'avudde era alina just talent n'alumba bulumbi n'akuba na kiguli kati nze njawulo gye nina nti nakisoma nti mba nkusingako osobola okwogera ekigambo nekisasa omuntu naye ate nga tekuli kikolwa kati nze njogera nga kuliko n'ekikolwa kitimba nkusingamu era gye waakuwa yalinga neno nga mu kusoma stage play ki kye yakugattako ati kati eyo yabyongerako kubanga abantu bajja bangi nga bandaba wetubeera mu stage plays bwabamu amanya ge bakuwa nga lyerinnya lyogenda okukozesa kuki mweyo show kati nga oluusi oluva erinnya likwatira linnya kiri wali obonyebonyeko nalyo lijjako nga lyali likulemeddeko linnya ki ye baali bampita linnya ki omwezi embyerabira once I'm done with something ekyo nkiteeka wali yes tokiteeka mu akayivusizo mala kuddayo nenkiraba nendyoka nzijjukira so tolina linnya likulyawo kumpi lyojjukira libaali bakutuumye n'olwana nalyo okulyejjako naye nga tekisobola nabiki linnyo ndyerabidde naye nga lyeryo oba naki tolijjukira manya mangi genzanye nago kati nyinza okutabula nenjogera linate nga siteryali lyeyo paati ozanya n'ebinnauganda bizanya binnauganda fe ababirabira eno ebweru tugamba kompuliti temuli kasinde kituufu kati mwemusavaivinga mutya okubanga mukikola buli kanaku tutegeka ebyaffe kati nga bwenkoze ekyanga awo wokka temutunda mbusimayi bino siddi simanyi mbu kutunda biki nkizanyangako kinauganda kyakutunda siddi okibatera ku bwereere sikizanyangako oba mwabeeri meetinga nga resource nga no kale ndooza nze sigenda kigenda nnyo dip nekiva ku bakama baffe abo babatuwadde obulimu obwo omuntu akuyita agamba Vanessa jangu ogenda namuzanya transport w'obudde bwo biki nemmaliza nga akoddeyo emitwalo 5 nga byonna bibyo byonna so kati that is why tugamba nti temuli ssente naye kiva eri sagala bayingirira bakama baffe abo bakambwemu
mpozi n'ekirala bagamba bannayuganda firimu zammwe mwandibadde mwa advancinga dda naye mwesibye ku malogo mwesibye ku biki kiki bano bye banyumirwa oba mu obuyiiya bwe butono obwo amalogo bye biki kuzannya nnyo ku firimu ezikwata ku malogo anti ffe tuzannya kiri mu ggwanga lyaffe kale ate ekyebuyindi mba ngenda kizannya nga kyesikiigemu tekikipingira industry yammwe ng'ekyali wansi kooko kirabye ebiriwo ndowooza oba n'obuyiiya butono simanyi kati weeyogereko kozi nawe oli creator ate oli mu industry mwennyini kati mpa ansi entuufu obuyiiya bwammwe butono oba ne mba mulina idea ez'amaanyi tebulina facilitation esobola tetulina facilitation kyekituufu kuba kati nze nganze njogera nganze nakola muvi yange ne nabulwa wenjiteeka tolina social handles yes social handles zibaawo neera still togifunamu because Ugandans they don't support mwabakiteekamu abatumanyiza ebyobuwerere how can I support you nga ngenda kuba ndi awo nkulabe ku TikTok live nkuute bwerere ate kati mwona abatonda byeyagala kundabawa nze seekweka I don't hide anti kati Vanessa tekiwewulamuko brand yo no nsobola okugamba nti bannange bantu bange abalungi mugende ku YouTube channel yange oba kale y'omwana soda you subscribe kati wano tugeze interview abantu bagirabye kanaana naye ogenda kutuuka ku YouTube channel nga bakusubscribe nze bali basatu kati you support oba ogifuna so they don't support that is why bannayuganda ate bakama baffe bano abatutwala abukulembeze temulina bukulembeze nga bawulira bano aba federation no kyenjagala okugamba nti I think abamu beeyagaliza bokka waliyo omuntu ng'alina talenti ng'azannyidde emyaka n'emyaka ng'olaba azannye naye ne bagenda ne bategeka byawaadi ne baleeta abaana bakayingira industry emyaka 2 myezi 3 oba mubinyooma nafunako scenario emu you remember balina awards ze bategeka ne banominating omuyimbi omunene nagamba nze erinnya lyange teririna kubeeramu obwo bwa award kati music industry is not the same as film industry kati abo babenyuma simanyi naye tugamba bano abeno beeyagaliza bokka kale baabwe kiringa munaga nti okuva emyaka n'emyaka omuntu omulaba ku TV mu project nga kanaana omuntu omu nengeri obangi abasobola okukola kyakola so kuba kweyagaliza bakama baffe mutumbule talent empya abaana nga gye bali eyo abaana gye bali bangi naye tebabawa chance baagala oyo omuntu omu bw'ati myaka na myaka oyo omuntu omu yabeera ku TV so tusobola tubeere ne swiba na Uganda nti naffe industry yaffe once esobola okufuuka ey'amaanyi ne competinga n'endala esobola singa tuvaamu obuteeyagaliza n'okwenyuma yes esobolera ddala challenge eziri personal gwe ng'ozirese eza industry ezikutomedde mu lugendo lwa kuzannya acting challenges eziri personal I don't have ziri personal tolina challenges osanga tugeze bangamba ababeera mu industry batega ebibatu naye mukama nze saka nnyo okuwayiriza ne mama wange kukibatu wani Vanessa yogera amazima I swear to my father's grace kuba abaana abasinga abayimbi naddala abawala basanga challenge yes babikola kuba waliwo n'abantu nzaako ng'abawala bana nga waliwo director omu nga yakikola ng'asooka kugamba njijamu nekibi mukwano kibi gwe teri yali akwekiiseko naga Vanessa kubanga era sina wendaga olendabyeko anywhere else sina wendaga nze ebintu byange bikolera ku internet byange nganze n'abanga babelievinga munze naye ezo groups so teri akutega kibatu nze ndi freelancer I don't belong to any group tolina management tobangako mu management no any production no production jeni mu ya Mariam Ndagire mufa paka naye ye akuta nagamba no go find yourself something to do naye wabaina ate kati Mariam Ndagire mukyala ate mumbejja ate kati ye bibatu agenda ante ekibiina ayinza okubanga management tagirimu yekka ng'eryo bano ababeera wansi bafu sina nakyo njogolamu ogerako oyo omukyala kubanga singa siriwo. How can you describe her?
Mariam ng'omunnyonnyola omuntu ng'oli gw'omulundi gw'omuso. Description eyinza okuba nnene but she's God sent. Uganda tumusiimye ekimala kusinza ku kyawo fali. Temunnamusiima bannayuganda. Naye kala bamusiimye we appreciate. Naye abatanamusiima mukola kibi nnyo. Kusinza ku kyawo fali. Omukyala najjayo talent nga nze. Nga nyiso oyimire ewantu n'enkusanyusa. So oyimire ewantu n'enkugamba ekigambo n'okikkiriza. Lwaki oba tomusiima? Kitegeera? Najjayo talent nga nze nti nsobola okutegeka show. Nkitegeera. Ate nga tajjayo nze kabana bangi bakutteko. Lwakuba kale abamu tebakolanga. Si butajjukire tebakolanga ffe bye tukola. Baba bali mu departments endala naye ffe abavuddeyo ne tusobola okuyimirirawo nga ffe. Atujjayo we appreciate mama. Thank you. Vanessa olina ebirooto? Nina ekirooto kimu. Kirooto? N'ebirala byojja byongeraku naye nina ekirooto kimu. Njagala okuzimba essomero. Somero nga lisomesa? Any school. I don't care bali kiki kasitali basomero. Mu bulamu bwo kirooto? Omuntu yenna aliko obulamu ku mubiri gw'asomera bwerere. Naye nga n'abalala mwebali. Yes. Olowooza ki ekiyinza okukusobozesa okimeekinga? Simanyi kukola nnyo. Ate oba tokoze naye Uganda okukola ennyo kikyayingiza ssente mu bulamu kozi bw'otunuulira mu status ya Uganda abakola ennyo bebafuna ekitono. Abakola ekitono nze ndowooza bakisinziira kyokola. Kisinziira kyokola. Nze kati sigenda kubeera nga sigenda vaano ngende ntembeeyo engoye. Kiga nti okutembeeyo engoye kubi. Naye ate eyo department nze sigisobola kuba sigikolangako. Kati nze ndi mu acting awo nina okulaba nti nfuba okulaba nti nfuna ekinsobozesa okukola dream yange kutuukiriza dream yange. Tolina birooto bigwa mu sekita mwoli tugeze nkere ku macanga nange oba nkoze firimu yange egenze ku bannange fena firimu ngenda zikola nti nekola firimu for example ani ono Lukman Ali manya ina firimu gyakola negenda ku Netflix n'ogamba nange bucha ku macanga ina movie ku Netflix. Ekyo nkyagalira ddala ekyo nakyo nkirina kubeera negezesa dda n'ekikola. Negezesa dda n'ekikola. So ekyo nkisobolera dda omanyi nze bwe mba njagala ekintu nsooka kwegezesa. Can I do this? So bwe nkigezesa n'ekikola ne mmanya nti nsobola okukikola mba nja kikola wiivu Katonda ng'ayagadde. Vanessa, project ki mu bulamu bwo gye wakakola n'ogamba wow eyo yonna gikola nga naawe ogyenyumiririzaamu n'ogamba mu zonna eyo eyange eyo negenda osooka nga yange ku bwange yegenda osooka kubanga njagala nnyo obuyambi bwammwe. Omanyi without support you can't make it. Obadde totegekangako kintu kikyo gwe wekkanga? Kade sikikolangako naye njagala mundage nti yes Vanessa you can do this era ngenda kubeera nga nkikola every year. Ng'otuyita tulyeko naawe? Yes, nyinza okuba nga this year tegese kulyako nange nga next year ngenda kuba tekirala. Oba next year n'otuyita ku mbaga nga yakusasula? Nedda tembaga. For example Stwaka yatuyita ne Siza yakusasula naye kabe ne Biscuit yali mbaga. Teyali mbaga. Omwami ali ata? Mwami? Mwami ki? Mutoolo. Oli mulaavu Vanessa. Kati njogera ekimulungi. No. Kale kitujja mu mutwe bwe kibanga kifu. Is there anything connecting? Connecting what? Kati mukole kimu mujja kushoya ajja kubegambira. No yeye sogera byama bya muntu. No bino si bya muntu bibyo. Kati mujja kushoya tujja kuba tukyogera. Neba nange. Kati musalo mugambo. Tukubejja Yesu abadde bakulinamu essuubi. So nedda mukwano omuntu nga tonnabaako kaweta togoba ssuubi. Kaweta ako kake kagoba omuntu naye nga tikaliiko. So oli bw'abeereyo nga kulabamu essuubi taggwamu maanyi asabe ennamba.
Obana bakuba mumanyi naye namba nja kugibawo. Olina omwami Vanessa. Nga tuvudde ku bino ebyamutolo. Bannange. Oba simanyi. Omwami wa Vanessa gy'oli toli seefu. Yakimanyi. Ng'ogambye bugambi oba. Yakimanyi. Gyali. Simanyi. Mutumireko. Ate ntumira aliwa. Olinga ffe. Nze ndi awo mbuzaabuza. Mujje banje omutuufu mujja mulabira mu church. Oleguddeko mulaavu yadde. Yes, why not? Church siru kiki wali okoleddeko mulaavu gy'otaliddemu kukola. Sikola ngo kya busiru. Byonna byokola biba perfect. Sikola bya busiru. Wagigwamu n'ogivaamu oba okyagirimu? Yes, najigwamu. Asima wanagivaamu bankyagirimu nenga najigwamu. Eyasooka. Eyasooka byali bya secondary. Kati ate chapter iba yadde kati eno ate boyingira obulamu obupya buli kimu kiba kipya. Katonda opportunities zibeerawo nnyingi abeetega. Banna simanyi mayi wali abeetega kumbaja muli abeetega mwetege kasate mugwa otegule anti gwe abaategula zategula simanyi kale nja kulaba. Osobola okwogera emyaka gyo Vanessa? Olina emyaka? Simanyi ndi above 18. Anti kataata oba omuzaabuza kozonga. Actually this Friday is my birthday. So emyaka mjimanya ku show. Vanessa obuzaabuza olinga bano abawala abasire abato ate nga gungambye gw'olidda oli muntu mukulu. Abakazi tebakirizibwa kwogera emyaka gyabwe kita brand. Naye kati gwe brand ya Vanessa tegenda kufa. Tegenda kufa naye ate emyaka kiyinza ogitta. Omugagga wabeeri nga njagala akawala akatonga kali wakati wa myaka 25 okudda wansi. Kati nze nenzija neeyogeza bannange nze nina 32. Brand eba efudde. Kuba kakati neoyogera emyaka nze mulowooza ndi muntu mukulu. Ndi mwana muto. Lwakwa kale obwongo bunsukka kaba ne balowooza nti ndi mukulu. Lugezigezi lwe lukukuza. Sina lugezigezi. Olugezigezi olulabira ku ki? Teri muntu ayambala bugalubindi nga talina lugezigezi. Kabaka mwangu muntu nafa mufi maaso bambi ekyo ki. Vanessa, on a serious note. I swear. Okakasa. Zino frames za maaso. Si lugezigezi. Lugezigezi. So oli mwana muto. Mwana muto, kyali kito. Okyalina wabazaddewo. Wabazadde bange. Weetongola. Okwetongola kiki? N'ofuna ewuwo. Yeah, my house. I rent. Yeah. Tebikukaluubirizaamu. Ate bitya. Nemwe. Obulamu engeri gy'obutwalamu y'engeri gye bujja gy'oli. Kati okukaluba kutya. Kasita banga landiroodi omuwenziza ate kati kiba kikaluba kitya. Tekikaluba. Ojjako Mariam, muntu ki mulala mu industry eno akuwadde ku mukono gw'osobola okwapreciate? Kanyaanya. Kanyaanya mzei Kanyaanya. Yali akola ku BBS oba akola Ismail. Male Musa, I appreciate. N'abalala bangi benkoze nabo. Ani omulala Sophie Gombya. Rebecca Jingo. N'abayimbi abalala nga Lydia Jasmine. Little Boss. I have to appreciate abo. They keep me kitegeera. Bebantu abakuyitira bani come Vanessa, come here. N'abalala bangi benyinza obuteerabira. Wali obaddeko n'otuuka moment n'owuliranga agala owanika obiveemu. Okuwanika ki? Ove mu industry. Kasita najinga yo bati nemanya nti kati Vanessa okubye ekivuddeyo. I buried that as I buried my dad. Kuba eri engeri gye basobola okukuzoganya Vanessa n'owulira omuntu. Banzoganyamuko waliwo director. Namusonyiwa nze nga nze ku mutima gwange. Naye simanyi. Sinze yakimukola. Wo director bino nga bakuyita. So kati yampita ngende tuzanye bino by'okuzanya ku stage. Erina show gyategese. Netugenda ntukola ki? Nanziba essimu yange. Kyokka essimu gikeba kubako essimu. Ebampulizi connection n'abala. Jukira buli kimu oba okitadde. N'omuntu omunene gw'olina mu ssimu oba omutadde. Oba otagenda kuddamu musanga. Nanziba. Natugenda paka mu kkooti.
kati omusango gwansinga nampa essimu yange nenganzi naye omulamuzi yagamba gwoba musonyi gavumenti kemuguleko omusango so muganda wange wajja oli batoliyo nze nakusonyiwa ne gavumenti yaffe kasima tuse ate nga katuufu si katuufu nze ndi munnauganda gavumenti yaffe yakimukola so kwekokuzaganya kale eyali akuyisizaako obubi wampisa bubi yanemesa ennyonyi walimu n'ennyonyi walimu ennyonyi tolinnyanga ku nnyonyi iye nyinza okubeera no nga sirinnyanga ku nnyonyi no just tiketi yange sokunyumizeeko experience y'ennyonyi maye tezigirinyangako ebyaddala terinyangako ojja girinyanga kamani mumanyi buli kimu kibamu kamani actually it was a surprise ennyonyi yasooka wali ogenda for world cup Vanessa ani yakutwala eneya South Africa yali kata 2021 2022 my sisters they paid for everything okakasi yes nogenda omupiira wagiraba yonna World Cup Vanessa Rokubanza, I don't brag around. I don't share everything. My private life is my private life. My internet life is my internet life. Chenjagala kuwa chenkuwa. I don't brag around. So omuntu bwakujajinga ng'asinziira ku internet omuntu noseka Basi mmanyi nammanya kwa zitapono. Kyoyagala kutegereko kyoyisa Chenjagala. Bwengamba nti kati njagala mutegere kino era kyekyo. So nesinze muntu apostinga ntambudde. Alhamdulillah. Good, very good. Kyomanya ab'entebe ku ssaawa banatera okunkoowa. Banatera okunkoowa naye temutufaayo. Nakoze passport empya. Ndani ab'omu kipaaka enkadde banatera okukoowa Vanessa agambe ab'entebe banatera okumukowa lwaki ogendagenda nnyo olinnya nnyo ennyonyi si kulinnya nnyo ennyonyi nazo zirijja naye n'okugendawo nnyo ngugenza kulawa nkimawo abanene kimawo abantu bange oba olina airport pick up sina just I'm humbled nti omuntu aga era njagala tambulawo ne Vanessa tulaga watugenda ku kisaawe etugenda nze nga ndi muntu w'abantu era oli waba tantegeera musaasira nze ndi muntu w'abantu nnyo Vanessa oli proud n'ekikula kyo why not kati nze ataafa nze gwe batajjamu nze gwe bataatuulira gwe bataatuga gwe bataasuulira mu kasasiro lwaki mba siba proud tokera ku makyalo gaa nti kale singa naye Katonda yantonda nga ndi munene Katonda yantonda nga ndi muwanvu kiki omunene kyakola kyesobola kukola mpaayo kimu nga munene osobola okunsitula ekinyinza ate okusitula tekiba kusaizi kiba ku maanyi ga muntu bingi nnyo Vanessa okusitula si kya bunene kiba ku maanyi ga muntu bingi nnyo okimanyi wali eno obunene era nga tasobola kusitula so kiva ku maanyi ga muntu si ku saizi ya buntu era byensobola situla era gyebiri teri munene kyakola nga tokikola sikiraba teri muwanvu kyakola nga tokikola sikiraba aba nsingako buwanvu ate naye wabaawo yamusingako buwanvu size matters size so sigadde byebyo so gw'oli contented I am ate bwe nali mu nasary bwendi era olugoye lwe nayambala musinya wani sikyasobola lwambala weeyongerako ngejjamu Vanessa mu primary waliwekanooti nali mutini nnyo okusinga wano like kilos nga mmeka sima like 15-13 awo kati weeyongerako ni mu 20 lwakaba mundaba bulabi ne bondaba like kati gondaba physical ne batabo ne banya Vanessa munene era tosobola musitula kumujja ku anza sikiriza kunsitula no just ngoli asaze okwepanka maanyi tosobola musitula lugendo lwa mailo 2 obuzito bwaliko ne mutewera. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park,
Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Obuzito bwoli. Nemtewera. So golabo weeyongerako. Era eryesubira okwongerako afune nyashi etumbire eribu. Sagala bayira kweyongerako. Mpozi obuwanvu naye ebisigadde saagala. Toyagala nyashi I etumbire. want to be portable. Njagala omuntu nga yenze gwe basobola ositula. Actually. Oyagala nnyo ebyokusitula. Sagala kusitula muntu omu yansitula. Kye kintu ky'osinga okwagala mu bulamu bwo. Hobby. Babita hobby mu Lungereza lwammwe. Mu budde bwo bw'eddembe by'osinga okuba. Sleeping. Nze neebaka. Era nebaza Mukama emirimu gye yampa. Sijja pressure. Kambuuze. Ebimu ku bintu by'ogomba okukola mu biseera by'eddembe kwebaka. Kwebaka. I'm an introvert. Nze neebaka. I'm a loner. Nze oba tompise wantu tosobola kundaba. Mba siri ku mulimu mba waka mu buliri bwange. Mba siri ku TV yange mba kusimira. Wenyumiriza mu kwebaka. Neebaka. Lwaki mba sibuwa budde bwabo? Bino ebyakupatinga, clubbinga, simanyi ku swimming. Once I don't swim. Why? You fear to be taken by water? No, not that. But it's not me. Swimming is not part of me. Njagala nnyo sleeping, njagala nnyo traveling, ne shopping. Byebyo. Ebisigadde obudde bw'obuseera by'eddembe obeera na bebi wo waka nga mukiiri. Bebi wange lwaki omwegattako buli omu nze ni Mukama wange ebisuubizo byange bye nnina kuliko ekisuubizo kibwe kyange. Ate by'otayagalira ddala ng'abantu bibanyumira naye nga buli mulaba akikola like tokyagala era nga teweegomba. Ate lwaki mba saagala kintu kya mulala nze just njagala byange nze nga nze ate eby'omulala binkwatako. Kati nyanza okunywa omwenge. Nze nange sinywa mwenge but sirina buzibu na muntu anywa mwenge kubanga era twakula ewaka jjajja agufumba. Sirina buzibu sikulira nsobola n'okugugulira. Sirina buzibu. Oli musabi, oli wa ddiini, oli munaddiini? Ndi believer. Oli mukkiriza? Okkirizira mu nzikiriza? Katonda. Sinzikiriza? Nzikiriza bebiki. Nze ndi Christian believer. Era osaba? Nsabira ddala. Ewa, sabira mu nju? Sabira ku worship house ewa Pastor Bugembe ne wa Pastor Kayanja. Yes, because go Bambogo. Leo mwana ono. Bebo ba pastor bange they groomed me. Family sabira wa Kayanja then sabira wa Bugembe because he's my pastor, he's my brother, he's Onyumira politics? No. Batugamba you cannot obudde buneeno industry naddala music industry kale ne yammwe byegatta ne to politics tokyasobola byawula kituufu? Era babikola nze sibirimu. Kubera ogenda owulira nti buli kimu politics yakyonoona. Music industry politics yagyonoona. Ate era abali mu politics nga bali ne mu entertainment era be baba byonoonye. So statement eri vali. Kuba tosobola kufuna mubaka najja ku stage azanya bagenda zanya biki. Abazanya binya tekikibwa kyose. So kati bo ababyogerera be baba byonoonye. So go ku side yo politics ayina kyakyusiza yadde kyonna. Sibirowoozaako naye abamulimu era mbaagala. Sina buzibu ku muntu ali mu politics nga ababirimu. Oli proud ng'olaba abantu abali mu industry gy'olimu nga be bamu ku b'amaanyi mu ggwanga Uganda. Of course. Nga Bobi Wine na Bobi Wine mulala. Bobi Wine muyimbi. Oli proud okubanga saawa zino yava mu entertainment gye muli neye political ye opposition leader w'amaanyi. Bobi Wine mwale mu mutegeera alimu two personalities. Alimu Bobi Wine alimu Sentamu. Kati tobigatta. Ng'osinga kwagala kaaliwa kwaba babi. Bannange. Lwaki oyonoona embeera? Toyonoona mbeera mwana. Mulina kuba proud cause. Ono mwana soda ayagala kunkubya naye nze sina buzibu ku muntu yenna. So tosobola nakera kumacha nofuna idea nogana. Njagala nnyo Sentamu kuba yeddira Mbogo. Buli Sentamu ali eyo. Buli wa Mbogo. Ate fa ab'empologoma? Sibalinaako buzibu. Naye gwe osinga salutinga. Kubanga bebe ekika kyange.
Abolugave I salute. Abengabi I salute. Abemamba I salute. Ogera ku bempologoma. N'abempologoma I salute. Never tribes endala. I also salute. Rwandese I salute. Vanessa, wagambye ennaku zino osinga nnyo bba ku internet. Bakadde baffe oba oliawo bagamba internet eyonoonye nnyo mulembe guno. Kituufu? Internet teyonoonye mulembe. Abali ku internet be bonoonye omulembe. Yes. So si internet. Internet eyonooneta. Tokkiriza nti mwe ba content creator mmwe mukoze kyamaanyi nnyo okwonoona nammwe. Tukikoledde ddala. Tukoze omulimu ogw'amaanyi. Kwonoona. Tukikoledde ddala nga ye oli yakwata ssente n'agenda mu dduuka n'agula simu n'ateekako data we nga ye kimulese ku internet kulaga mu mwago kye gusobola okukola. Kuvuma. Kuwemula. Kati oyo akoledde ddala. Mukoledde omulimu. Mukoledde. You're very much. Naddala ku TikTok awo. Anti era ye TikTok gye tubala nnyo. Kwate so asanga YouTube ngali talina tewali YouTube alina budde obwo. Focusinga nnyo kwa YouTube enako olugezigezi. Who is your best content creator on TikTok? Content creator? Yes. Te content creator. Ekintu kino temukyawula. Si buli ali ku TikTok nti content creator. That's why nkibuuzizza gwe kuba eri oba creator eri abatuula mu challenge. Kati nze ndi ku TikTok but I'm not a content creator. Okola gwe. Nze ntuula mu content gwe bakozi. You don't create content on TikTok. What? Nze nganze I am not everywhere. Nze sikola buli omu kyakola. Nze bw'ojja n'ondaba mu video mba ngituddemu ne tebayange. Okitegedde? Nze bw'ojja n'ondaba mu challenge y'oluyimba mba ngituddemu kuba mba ndwagala nannyiniwo nga ndwagala oba nga nsasudde. So that is not creating. Mba sikoze. Mba nkoze kyo oli kye yakola. Kati gwe content gwo creating omuteekawa. Nze si creating a content. Bannange iwe create. Video zange ze mulaba teziba zange baba bazikoze nze ne nzituulamu. Check my profile. Skits ze mwazanyanga ne mutoolo. Ziba za mutoolo. Si bibyo. Era you don't count yourself as a content creator. I'm not a content creator. Nze ndi saganaga nti ndi TikToker. I recreate content. Okola challenge. I do challenges. Kati bw'omala okinnyonnyola oli n'akitegeera ani akusingira kugaa ku internet ku TikTok nadda nti omanyi content creation kwekola ekintu ekiri edutainment nga ngenda kiyigamu ate kinsanyuse. Abasinga nga ba recreators. Abasinga nga ba recreators. Abakozi batono, abayiiya batono. Abayiiya batono. Nenga mutoro. Nakisuubidde. Bannange kisuubira. Hey, Mutoro, big up Muganda wange yonna gy'oli. Mutoro is one of them, the best content. One of the best content creators because nkola naye. Yeah. So he has to be one of them. Aba recreator. Kati tukigattire wamu. Tukigattire wamu. Kati. Best TikToker? Musajja ompeeyo ne mubakyala ompeeyo. Best TikToker is me. Yeah, I am my best. Mubakyala. Mubalala. Si mubakyala, eh? Now I have to pick myself first. Why not? So abalala mbagala. Mubami. Badde ngina kongera naye Badde ngina ga muto. Nedda badde ngina gamba sane ate nga bebamu. Nedda kale ku TikTok abantu kanjogera abanyumira sina abanyumira. Nyumira nnyo. Aliwo akalenzi bakayita Benda kanyumira nnyo. Waliwo sorry okuyita akalenzi taata bansonyiwe. Anti nze bakyali bange abalenzi. Mubeera n'olulimi lwammwe. Yes. Talivian. Nyumira nnyo. This guy. Erinnya liyenze. Temuli bakazi. Temuli bakazi mu buuso. Njogera abakazi. Yes. Mirembe beddings kale.
waliwo mwala mitayo Fev Mama Soheila Shida Bahati waliwo n'amanya gembadde gobadde osubira gotandikira mpaayo kale gobadde osubira ndeka mbuuziza ababo ate ze nkuwa abange okigattewo empa nedda nnyabo zenku nzikale wange my best female tiktoker was King Shiba yali akolaki yali muyimbi ate nga entertainer mu tiktok kale then omulala abawala abasigadde sibategeera bulungi kati nga bwokyogera nange bwe that is my test see Winnie wa mami I love her mwagalako fujjo kyokka n'ebirala nyimba ze zinkolera naye ng'ogyeko kuba part of the musician artist tiktok anyumira nnyo effujjo lye lyakola ne muganda we junior ekizibu abala bajja kunyiiga kyokka nno bangi naye olina engeri gy'olowooza like nekireetera omuntu olowooza oba batiktok tulina babbalirirwe anti nabo tebatufaako nze atanfaako simufaako yes towassociatinga nnyo nabo era beansociatinga nabo beebo ye omuntu ajja ku vidiyo yange n'agirayikinga ng'olaba be bamu ku abo be bayita ba big tiktoker nange eyo gwe ŋŋamba nti ye wange kati bano abalaba bafaani bange nze bafaani bange emitwalo gyange gyonna gyempeza nze bensinga okwagala si bano abanene bakabejja abakabejja nga you don't like me abamu even we like their videos but they don't even so babeereyo naffe tubeereyo tuddeko emabega ki ekyakusikiriza oyingira ka tiktok ako nogaa naye kankagende I was forced still kiki kyeweekolera nga oyagadde who forced you and why Ntoro yakugamba jangu ku tiktok ye yagulawo ne tiwabirina saabiriko because nalaba ngati what am I going to do on tiktok naye munnange omanyi omuntu wakubiriivingiramu nti you can do this I swear akulemerako to the extent nti ajja kukola ekisoboka towejjusaamu awo you just appreciate sina kyenjusa kubanga nfunyemu ebirungi I've met people through tiktok byonna byenkola my side hustle because of tiktok kogere bakuwagire I am the CEO of KV Hampers. I do gifting and surprises and events planning. Opulaningira n'emikolo? Yeah. Wabisoma oba just? Kalimu kamutwe. Kaduuka kange. Bw'ova mu entertainment ng'ogende? I am ambassador. I am an influencer to some. So there's more achievements osobola obala eziyise from TikTok, yes. Oyina ambassador, ambassador what? Ambassador Crown Japan Katwe. Ewalala ndi waliwo kiripu gye wankolerayo nga mugula ebintu naseka katanfe. The full ambassador. Era nze nkiikirira. Naseka katanfe olugezigezi. Olugezigezi kati ebituba tubizannya ate biba bya ddala. Actually waliwo abantu abakusanga nanga kana kantabye olugezigezi. Bannange bantu bange abalungi. Omwana soda kampolereze nze ndi muntu omulungi. Ebyaddala sinnamufunamu buzibu issues okay ali atali munyo bili tuba tuzannya bizannye temutunyiigira omuntu akunyiigira noyita ku bantu group y'abantu nga mukagana tekada eno gabannange akusanga otambula politely nga tolina nze mbuuza ku bantu bange nze tewali gwempitako bakuba bamukisussa abamukisussa. Any comment either positive or negative ku baana bange abali mu biyumba eyo bakadama ne basekadama? Sina negative comment. Sinayo. Those people support. They support us a lot. I just pray to God buli omu wali amukumenga mulamu ate you work hard. Yes. That's what you can advise them. Bakole nnyo era mbasabira. Tobalinako tabu. Big up. Nga tufundikira ddamu abantu babuulira show yo then obeeko n'ebyotusuubiza maaso awo byoteeseteese ebiri mu ffumbiro lye tuba tulindirira.
abantu bange abalungi aba expo media mubala nnyo okwagala omwana soda. Yes. Bijja bulabi by the way, this is my first time to meet nyagala nnyo okwogera Neero olwogedde Vanessa wawe noonyedda. Naanyedda mu So teri kwetonda kati. I'm sorry. Abantu baffe abalungi mwebale nnyo to subscribe, mwebale nnyo okulaba videos zaffe, mwebale tuwagira. Yes, you go subscribe to Expo Media, and please subscribe to my YouTube channel, Vanessa Kayiira. And I use my names. After that, please come support me. Come dine with me to Club Obligato. Ennaku z'omwezi nga 2 leero 2 ennaku 18. So just get ready. Okuyingira kya mitwalo 2 gyokka kiti. Bakita kinyanya? Yes, ekinyanya kyo kyokka kikumala. Abagala okutula mu VIP emitwalo gyo 5 ekizike. Kitegeera. Abagala tebo nazo weeziri. Ku tebo kwe kuli buli kimu, kuliko ebyokulya, kuliko ebyokunywa, kuliko buli kimu. So abagala tebo ya mitwalo 5 abantu 4. Kitegeera. Performances jeziri nyingi abana bagalo performing account my inbox Vanessa Kayiira is the page. Njagala ntumireko kamale ntumire. Club Obligato eri opposite Novic Hospital ngode wandegeya. Oba emabega wa Bati Valley customer lako Bati Valley boat. Gete dako ya Club Obligato. Oba sicho ku teacher's house. Teacher's house? Bible. Ekizimbe ekyo kyera bigenenga. Kyekyo kyennyini. Just opposite parking nene bulungi ne security eri gulu. Bami come support me. Yes, show again atandika saa 12 nyini. Actually it is a Friday fenda nga tunyuse. Gena beera Saturday nga tulina kyogenda kola, so come support me. Yes. Bani betuyinza okwebaza abatuyimiriddewo mu sheno sofa abakwiddewo mu bintu. Njagala nnyo okwebaza abasponsa bange abafuuse n'abatannaba bengenda okutuukirira. Njagala nnyo okwebaza Kon Japan Katwe. Thank you so much papa. Njogere? It's okay. Chusi. I'm sorry. No, mwogere kati ate why are you so? Okay. Kuyinza okugamba everybody say bye. Oh, Chusi, thank you so much, Papa. Remember beddings and curtains. Thank you so much, Mama. Sambia Furniture Workshop, thank you so much. The 5D Phones Accessories, thank you so much, Mama. Kiss Lights, thank you. KV Hampers, Blessed Florist, thank you so much, Mama. Abo no designing a compounds. No mwana soda rachi simwebaza. Wow. Banange, thank you so much. Abalala bagana, abalala baganye, but thank you so much. Yes. Tumina nnyo abaana bange. Abaana? Nina abaana abanvugira abantu speed ku. Badde manyi biological children nti Vanessa leka. Nange nkyali mwana ate nfune biological children. But you hope? Of course. But yo oba bili ameka simanyi. Esubira okuzaala weriri ne maaso eri. Mwana alina obeera planned. Kusabira Mukama akuwa abalongo. Olaba ekisawuni nga bakuyita Nalongo Kayiira Vanessa. Oh my God. Zinga chata. Salongo. Salongo. Abatali. Nolaba wekinyuma oba Katonda bakubona. Omwana gamba soda kusabira abaana batawo ningamba onnanga ki. I know. Abafa abalongo tubalina mu family sister wange nkutumiddeko nnyo Nalongo yabazaala n'abankwasa. Mubakuza? Mbakuza mu mwoyo. You a spiritual mother. Spiritual mother. So neyo tubakusabira ne bajja. Already mwebali. Nenda tandika okukusa. Ne brother wange omukulu era naye alina abalongo. Kati kwagamba abalongo it's just a blessing in the family. Tubasiibule. Bannange kantuminako abaana bange Ladies kutumiddeko nnyo. Ninari kutumiddeko nnyo. Firstborn wa Vanessa Kiki kutumiddeko nnyo. Ezo zokka account kuwondaba. Yes, bana abo banjagala nnyo. Thank you so much mamas. Mama wange, jajja wange. Jajja wange ali ku internet ku TikTok. Kutumiddeko nnyo. Masakawo, brother wange Chris Card, Pafula Salongo banji sigena kumalayo. So twayanziza nnyo mwenna nze nina ekyensobola okugamba kyokka tu support Vanessa bambi. Vanessa no mukaka munno mwe muve mu ebyo. They don't know. Bane ebyo byakuzanya. Vanessa mukaka mu era akadde moment gye tumaze naye of course nze nyumiddwamu so ngenda basaba tumusupporting bonna ina kyali no so genda ku TikTok account ye n'ofuna enamba n'omunoonyaako tickets zonna wozitundira oba za ku gate zonna.
Nzina wona wonsanga mbera nazo. Yeah, abera prepared 24/7. Nekyo sho handles na YouTube. Omeka ne kana mwina mentality YouTube nyonyo data. Ekyo bakulimba. Boteka ku subscription it is nothing. Bwabanga talina data kolibwa ati. Genda ku YouTube. Kadata taka koina kakatino. Downloading a video eyo. Ojeko data ojagiraba after. Kebata nyodde. Ati kati tegenda kunywanga wodi. Twala mumuli eri. Wabamwe nyala from the beginning mpaka tukidde waneno mazeko. Mukama atukumire, we love you. Bye bye. xpotv to the world.